ETV Uganda, thank you so much for watching. Mwebale nnyo kuba nti mwekumira ku mukutu. Bannange ennyumba mugiwulire ennyumba ebayise eti eyo. Ffe tuli Makindye live from our studios in Makindye. Aaron Bobo on camera. Abannayuganda mwenna gye musinziira abali South Africa, abali mu Europe. Bannange ekirwadde kibatwalaganya kitya kansuubire mwekuuma abali South Africa. Thank you so much for watching. Abali mu UAE, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Ras Al Khaimah, thank you so much. Abali Oman, Bahrain, Saudi Arabia, guys, thank you guys for watching. Abali China, ekirwadde ekitubonyawo gye kyatandikira mugamba ki Shanghai, Singapore, Malaysia, abali Ethiopia, Uganda wetusinziira okubaweereza amwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwakutaano tuyinza okugamba tuyingira weekend, naye akati weekend y'ennaku zino yo yanjawulo, weetoololera wetooloozi waka ng'oggyeko ffe bannamawulire nti tulina eddembe okutambulamu neera siri erisukkiridde naffe tutambulako ekitonotono, weetoololera mu ddiiro kisenge nodda kabalaza n'ogenda ku geeti n'okomawo, so awo wokka so embeera bwetyo ne baganda bange tugikkirize. Embeera eno si ya lubeerera, it's just for a limited time. Embeera egenda kutereera buli omu addemu afune eddembe lye, abamanyi okugunywa muddemu mugunywe n'emikwano gyammwe, abanyumirwa okutambula, abawunyumirwa ebintu ebyenjawulo, kibi nti abalina emmotoka mugenda funa obuzibu nti ogenda kuddayo emmotoka okuddamu ogikuba battery yayonooneka, omupiira gwatuula. There will be a few issues to fix, but this is our health. Kirungi nnyo tubeere balamu okusinga ekirwadde bwe kinaggwaawo tugende nakyo, so it's good to stay safe, keep a social distance. Mu mbeera eno bwetyo bwetambula. Munnange oluyimba lwa coronavirus 020 enamba ya corona lwatambula, bakoze part 2. Part 2 eno erimu full figure. Part 2 eno erimu Catherine Kusaasira. Oluyimba luno it is a project of one Bebe Bantime, Bebe Cole, Gargamel Entertainment. Kitegedde bawazuwe n'omu bwati. Omukulu ono Bebe Cool Sali Moses akola oluyimba lwa corona. Bw'akola oluyimba lwa corona, abayimbi bangi baalimu Fresh Daddy, Fresh Kid, Epasi, mwalimu Azawi, mwalimu Vinka, mwalimu abayimbi abalala bangi. Ekintu ne bakikola, abantu bangi ne bavaayo ne bawa komenti zaabwe. Ekyasinga batabula kyekino ekya 020. Abantu ekyo ne bakigumira ekya 020. Abantu ne bagamba omusajja yayimbye ennamba kizino, ekitegedde. Naye nga Bebe Cool yavuddeyo era Epas yavuddeyo ku luyimba lwe lumu n'agamba Bebe Cool ajjemu paati ye mu luyimba lwange, paati yange agijje mu luyimba lwe. Saamanya nti ngenda kuyimba na Fresh Daddy Mazike. Munnange Fresh Daddy teyakomezaawo hiiti endala, ali muli atagalira muli mu luyimba nange Uganda zaabu. Era corona alyokanga najja, Fresh Daddy yakomyewo kati, era kati y'omu ku balina hiiti e Kampala 020. Era nga ekyasinze okuluma Epasi kumusembereza ddala wali Fresh Daddy. Fresh Daddy yamusooka n'okuyimba kugamba ng'olabira ddala Fresh Daddy is a superstar. Epasi be bana abasembayo bayimba oluyimba luggwa. Epasi n'agamba nedda mukulu, nedda taata, paati yange gijjeemu, paati yange nze saamanya nti ngenda kuyimba na Fresh Daddy, era paati yange gijje mu luyimba lwammwe, gijjeemu, ngenda kukola oluyimba olwange nga terulimu Fresh Daddy. Fresh Daddy Mazike yayimbye oluyimba era abantu bagamba Fresh Daddy yayimbye n'okusinga nannyini luyimba Bebe Cool. Bantu bawadde komenti zaabwe awo mpola mpola. So mu mbeera eyo ey'okutambuza oluyimba bajja bakola part 2. Part 2 yaleetedde Catherine Kusaasira obuzibu bw'otalabanga.
munnange Catherine Kusaasira olunaku lw'eggulu oluyimba paati twefuluma erimu Catherine Kusaasira full figure n'abayimbi abalala bannange si corona ndyoke si corona. So part 2 iyo oluyimba lwa coronavirus egenda efuluma. Mu kufuluma Catherine Kusaasira mwali Catherine Kusaasira asharinga oluyimba luno abantu batabukidde Catherine Kusaasira ne bagamba gundi tuleke, gundi weewumuzeeko, gundi sigale ewaka, ye seruga akolabako ddiyo mufumbirako ddi emmere beere eyo Uganda gitulekere. Waliwo omwe yagambye nti yo kuwulirizaamu Catherine Kusaasira awulirizaamu generator nagamba twala eri bannange ebikintu okuwulirizaamu Kusaasira nteekako generator neewona empogganira nenga siwuliriza Catherine Kusaasira. Abantu bavunye Kusaasira era bw'ogenda ku peegi ya Catherine Kusaasira ogenda kulaba kyotalabanga. Abantu bamugambye nedda maama. Njagala kusomeraku wano comments. Ono Kawuki David n'agamba mbuyo olunaku lwalaba Catherine Kusaasira ng'alina ssente nnyingi n'agamba ye yamulekera Mukama yali kulamula era yagamba ko olwo olunaku yalinamu gumu 10 era mukwano gwe ow'e Masaka ng'amusabako ennusu 7 okusasula ez'eddwaliro nga gw'oli eyo otukudaalira. Ono Yesenyonga Patrick nkyabasomera wano comment. Ono Yesenyonga Patrick n'agamba instead of wasting my data on your nonsense I would rather buy petrol and listen to a generator because at least it makes noise but it produces good work rather than wasting my quarantine time on you. Catherine tolina waka, you lost focus and purpose in Uganda. Music yakulemye genda ofuna akabbo tukusondere sente ezigula Mukama na yamba energy drink ofuna kumanya agakola ebira. Ekitegere I rather listen to a generator than Kusaasira music. So abantu batabukidde Kusaasira ngamba nedda maama weewumuzeeko ono ye n'agamba corona by Bobi Wine yasinga bano tebatumalira budde Christine Nyakato. So people are giving their comments over nenga njagala personally okugamba bannayuganda nti embeera gye tulimu tugijjemu ebyobufuzi bannayuganda. So what we need now ge message okutuuka oba Bebe Cool yagiyimbye oba Bobi Wine oba Catherine Kusaasira oba Big I, no matter where the message comes from, is the message right for all of is the message right for our consumption? So mumbeera eno tulemu kitekamu ebyobufuzi nti Bebe Cool yayimbye akayimba Bobi Wine nze ndi wagundi si tuwulirize baganda baffe bye batuyimbidde biyamba ffe okitegeera message ba preaching akunaaba mu ngalo. Ndowooza Uganda eno nnene nnyo okusinga ffe abeeyawulayawulamu olw'ebibiina ate nga nkukakasa nze naawe Uganda egenda kubeerawo emyaka bufukunyanga nze naawe tetuliiwo. So ye time okitegeera tukolagane tubeere ba mukwano tusonyiwagane. Kyino bagamba mu nsi muno buli omu alina engeri gy'atetenkanyaamu okubeezaawo famire ye. Sinze mbeezaawo famire ye yo sigwa abeezaawo eyange. Buli omu alina engeri gy'alwana okubeerawo naye tuwe buli muntu ekitiibwa no matter what you support. Eno Uganda yaffe ffenna si y'abantu sekinnoomu newankubadde nvumirira omuntu yenna avvoola munne okitegeera olw'okuba gw'ofunye kasente bakusasudde era nvumirira ebikola bya Catherine Kusaasira ebimu ebyokuvaayo n'aduula n'alaga abantu ssente naye ekyo kyayita. Nsaba tumuwe omukisa tuwulirize message kiki kyatugamba mu luyimba luno olupya mukitegeera bannayuganda. So this is what is going on. Message eriwo kubunyisa njiri, bantu kunaaba mu ngalo, bantu kusigala waka, bantu kwekuuma kirwadde kino. Nga ne Bobi Wine bwe yakoze omukulembeze bwe yamuganya okugaba emmere n'akikkiriza era bawandiikidde National Task Force
ebbaluwa naye bagamba bannanga ffe tulinawo obuyambi bwaffe musobola obukima ku Mande tujja kubeerawo ku ofiisi. Okitegeera ekintu ekyo. So eyo yembeera teyagambye nti nga ffe aba people power abalwanyisa gavumenti eno abaagala obuyinza 2021 tetujja bikolayo ebyo no. Mukitegeera bannayuganda. So let's try to give each other respect. Tubawulirize, buli omu tumuwulirize. Babakulu byayimbye tubiwulirize. Bobi Wine byayimbye tuwulirize. Even if another person, bantu bangi abayimbye. Ketusinga okwagala right now ye message omuntu waffe owawansi agifunye. Tetubavuma, tetuvoola. Kyetwetaaga kutaasa nsi yaffe, kutaasa bulamu bwaffe, kutaasa famire zaffe, kwetaasanga ffe. Tuleme kwevuma, tuleme kwerumaaluma, tuleme kwerangira nti gwe walaga ssente gwe wakola kino no. Obudde bwe bujja kutuuka ne kati right now buli omu afokasinze ku kirwadde tekiruma ffeffekka. Kino ekirwadde kikutte wansi ne waggulu. Abachina gye kyatandikira bakikontaininga, US kirandanga muliro gwa muluyiira, Italy kibattidde abantu baabwe, Spain kiri bubi, ensi endala za Europe kiri bubi, Kenya abantu batandise okufa, ne South Africa ne Ghana. Ffe tulina omukisa nti tewali n'omu yafudde kirwadde kino. So baganda bange nsaba tubeere bakkakkamu, tuweŋŋane ekitiibwa no matter what you support. Osobola okuyisaawo obubaka bwo kyonna kyoyagala nga tovumye muntu yenna, ne mu kaseera kano mbasaba busabi olwa Uganda yaffe nti tusooke tuyiseewo ekirwadde kigende, ebirala tubirabe mu paati 2. Oyinza okuteekawo komenti yo, abamu muli mu nsi endala muyinza otuwa ku magezi ekirwadde kibatwala kitya eyo, mukyewaze mutya, munnayuganda omuyambi otya ali wano, and so on and so forth. Ne tuyambaga ne tulaba ntutwala Uganda yaffe mu maaso. So mwebale nnyo okulaba baganda bange, mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo kutugoberera. Naffe mu mbeera yonna eriwo tugezaako okulaba nti every day we give you updates on what is going on. Olunaku lwa leero ne president agenda kuba ayogerako eri eggwanga. We don't know kikyagenda okutugamba kiki ekiddako. Ne bwe yasembayo okwogera yali agezaako kukaatiriza bye yayogera the previous day, ebyokubanninga public transport, ebyokubanninga private transport, and so on and so forth. So baganda bange mwekuumire ewaka, temutambula. Naye ate tekitegeeza nti bw'obeera ewaka ate okole bintu bitakuzimba. Okay? Tugezeko okulaba nti obudde bwe tuli ewaka tubukozesa, abalina family tubondinge n'abaana ne bakyala baffe ne family zaffe mu mbeera eyo bwetyo. Aaron Bobo on camera. Thank you so much for watching.